Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam afdalu salawatullahi wa salamihi wa barakatihi alayhi. Twolokedde omusomo gwaffe ogwa yasaruna era nga mwana wattu nabaga nga twamaliriza ekitabo kiri ekya red kino bakiyita buku iqra kitabo kya bbeeyi nnyo omusiraamu okubeera ng'akimanyi okitegedde kyekimuyigiriza okusoma Quran ng'ogasseko kiri ekyasooka. So bw'oba oyagala kiri ekyasooka ekiri common, scrollinga wansi awo ojja kuba okiraba. Scrollinga paka ku part 1 okitegedde, scrollinga mpaka ku part 1. Kiri twakimaliriza kiri mu part 2 n'okusoba oba 2 mu meka. So kino kigenda kuba kiwanvumu mbakakasa kubanga kyo kirina page 2 okitegedde, ate kiri kyalina page oba 6 naye nekikola mu parts 2. Kitegera kino kiyinza okuba mu parts nga 5 insha allahu tabaraka wa taala tujja zisoma zonna. Tegedde kirina page 2 naye lwakuba nze mbikutulamu naye mutima ntemwagala kulaba video mpanvu kati just nkuba video dakika 2-3 ekinene nnyo naye ebirala dakika 10 era ng'okyali awo oba wa scrollinze edda mwembamanyi so nsonga ki mbikutulamu parts ezandibadde entono ate nezikola ki nezibeera nnyingi. Nabagamba nti namba yange y'essimu nyangu nnyo eri 0784 0784 16 ne 0703 57 45. Twebaza abantu bonna abatuyambako bambi ne batugulira kadata. Barakallahu fikum banaye mwebale nnyo, mwebale kusiima mulimu gwe tukola. Omuntu atasima tabeera mulungi okitegedde naye bannange barakallahu fikum. Sallallahu ekitiibwa abajaze khair mu misomo gyammwe gino ekkubo lye mwakwata ery'okusoma erisinga. Nabagamba tulina program ey'okugula sound card ennungi, so ogyeyimbamu sound card just $350 ennungi va ku buno obutandikibwa ku buno obw'okumi nedda. Twagala eri kabeja yennyini etusobola okukola ki okukontrolinga sound zino, ate twagala n'ogula laptop ennungi va ku buno obwa $1,000,000 simanyi $500. So twagala ennungi sobola okukola graphics zino bulungi nnyo, tweditinga video zino zibeere nga zikutukako nga mutuufu nnungi nnyo nga temuli na bino olaba bino layini bino ebiyitamu okitegedde. So twagala ne kamera nabwe kityo omuntu yenna aliyo ng'osobola otuyamba ku nsonga eyo 0784 16 5480 ne 0703 574535 yenamba yaffe esimu koyita. Naam, tulekedde ennyukuta ya ta'u twagimala dda, n'ennyukuta eya dhwa'u tugiyita dhwa'u wansi w'amannyo aga waggulu noga dhwa'u. Kamera yange tetekoze eki terabayo bulungi naye ogira eyo eno dhwa'u. Ta'u ne dhwa'u. So bwe bajwa empeereza ya fatha eba ta eno eba dhwa okitegedde. Nentereezaamu kwano katono nnyo naye nga kagenze nnyo banaye mutugulire kamera. So Allah ekitiibwa abasobozese tere tulina nagamba nti tulina dhwa'atwa ba twa dhwa dhwahadha eno dhwa eno dha dhwadha byawukana dhwahadha kaconfusingamu sadadha abana basinga basoma dhwadi ne basomamu dhwa'u ne bagamba nti dhwadi si dhwadi nedda iba dhode ate eno dhwa'u
ضاء so nekibeera sada sadadha 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 okirabye da sa dha daswada daswada tahadha 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 okirabye sha'adha 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 sarasa 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 sara sarara sarasa zakhata 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 okirabye barakallahu fikum jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah kano kali kanvumuko reason being kabadde kaliko obulango bakama baffe mu kusooka barakallahu fikum jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.